zaaleetebwa Ssaabawolereza w'oludda oluvuganya gavumenti Wilfred Nwagaba n'omubaka wa municipal y'Ejjinja East Paul Mwiru. Kyokka gavumenti egamba nayo eteekateeka okussaawo akakiiko akagenda okola ennongoosa mu ssemateeka w'eggwanga aka Constitutional Review Commission. The Ministry of Justice and Constitutional Affairs received several proposals for amendment of the Constitution, and the proposals received by the Ministry were compiled and are awaiting further processing through a Constitutional Review Commission. Ennongoosa zino zaagalawewo okwekenneenya mu ngeri akakiiko k'ebyokulonda gye kalondebwamu n'okusingira ddala ssentebe waako. Ennongoosereza zino zaagala akakiiko akawa ekitongole ekiramuza emirimu aka Judicial Service Commission ekaba kekenneenya abaweebwa emirimu mu kakiiko k'ebyokulonda wamu n'okwongeza ku muwendo gw'abakaminsona mu kakiiko kano okuva ku 7 badde ku 9. Mu nnongoosereza endala mulimu okukomya okulonda ababaka ba paalamenti ku bwaminisita nga n'abalondeddwa abalina okuleka ekifo kino eky'obubaka, komyawo ebisanja by'omukulembeze w'eggwanga okuggyawo yafeesi ya Ssaabaminisita n'okwongera omuwendo gw'abakubiza b'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Oludda oluvuganya gavumenti lugamba kano kakodyo ka gavumenti okulemesa ennongoosereza zino kubanga ziringa ezaagala okugikunkumula omukono mu kibya. Yes, zino zonna enkyukakyuka endala ziyinza okuleetebwa naye tezijjaayo kinyusi kiri. Ezinajjayo ekinyusi ze zijja Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ballot paper. Kyova olaba nti walingawo term limits n'azijjawo, n'ajjawo age limit. Kakati buli kyonna omuziziko gwonna oguzze gumukugira okubeera ku ballot paper aguggyeewo. Kakati oyo tasobola kutegeka kalulu k'amazima na bwenkanya ne bwe tuleeta enkyukakyuka mu gana amateeka ag'ebyokulonda amalala. Bannayuganda kye balina okumanya nti eno gavumenti teyinza kukkiriza kuleeta amateeka malungi aganayamba abantu oba aganabajja mu buyinza. Nze era ng'omuntu ndi munnamateeka ne sikkiriziganya kugenda mu paalimenti eno nti tukole ennongoosereza mu byokulonda. Ekirina okukolebwa abantu eyo na gye muli kwe kusindika gavumenti eno ku kisenge. Munnamateeka Yusufu Nsibambi agamba nti ennongoosereza zino ezaleeteddwa gavumenti ezirina wezikwataganira na kusalawo kwa kkooti ensukulumu ku mateeka g'ebyokulonda. Ennongoosereza mu kulonda nga Supreme Court bwe yasalawo zaali mu bintu nga 4: akalulu ak'amazima n'obwenkanya, ground nga bwe bagiyita nga yenkanankana, buli muntu alina omukisa okukampaininga n'okulonda nga tewali n'omu anyigiriziddwa, okukyusa akakiiko akafuga ebyokulonda Electoral Commission ennonda yaako n'enzirukanya y'emirimu n'ebintu ebirala ebikwatagana mu kulonda okw'amazima n'ebyenkanya. N'eki kye baleese ate bikugira okuyimiriza abantu ba independence ng'ate constitution ekkiriza omuntu okwesimbawo ku bwannamuginigina. Etundutundu ku nnongoosereza oludda oluvuganya ze lwagala zikolebwe okusinga zitunuulidde amateeka g'ebyokulonda yadde ng'obudde obwetaagisa okusaawo akakiiko ak'okwekenneenya ssemateeka aka Constitutional Review Commission buyinza okubeera obutono okumaliza ennongoosereza zino nga 2021 tanatuuka. Kati ebintu byonna birina okutereezebwa nga mu mateeka birina okutereezebwa tebabireese. Ate babireese mu kaseera akatono ennyo nga tesobola kwekananyizibwa abantu nakuwaako biroboozo bayise amateeka ag'ekivandulo. Nze sina ssuubi ddene mu mateeka agaabwe ge baleese, katuteekeyo agaffe tulabe nga tusobola okubalansinga bwe kinaba kiremye. Constitutional Review Commission si kiwa nti egenda kuba pegged oba nti bagenda kuba n'akakwate ku byakulonda. Okukyusa mu mateeka naddala mu constitution tekulina kuteekebwa ku byakulonda. Ekyo kiyinza okuba kirala. In fact constitution eyinza n'okuba nga bagenda ntolesaako tebikwatagana byakulonda. So nsuubira nti tebirina kukwatagana era kikyandibadde ekirungi kubanga buli kintu kyonna ky'oteeka ku byokulonda kibaamu okusika omuguwa ogw'amaanyi. Sabbiiti ejja omukuza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu lwasalawo ekisembayo oba ennongoosereza zino ezireeteddwa oludda oluvuganya gavumenti oba ziyisibwa wakati mu kusika omuguwa ku njuyi zombi. Yuda Musisi, BBS Telefayina, Gambuze.